omuyimbi Munnakatemba politician omukulu gwaita omulonkato Lubwama onako olwajjo akawungeeze bannabyabufuzi Bannakatemba mikwano gye bonna basobodde okubatenga bagenze enkoze ne basobola okubatenga werekedde omulongo eyabuuse kati mu nsonga zino nga bwe zatambudde omukulu Bobi Wine yabaddewo era yakutte akazindaalo alina ebigambo byayogedde ng'aweereza abayimbi omukulu Bebe Cool naye alina obubaka bweyayogedde ne General Katumba Wamala alina obubaka bweyawadde obwavudde wa President Museveni obukwatagana ku copyright bonna bayogedde ku kintu kyagala okukwataganamu naye nga Bobi Wine yasookedde ddala abayimbi n'asobola okuba ate nga alina obubaka bweyawadde wano waliwo federation nga mumanyi nti waliwo federation gye bakola abayimbi federation abasinga tebagitegeera kati omukulu no Bobi Wine alina obubaka bweyakwasizza abayimbi Bobi obubaka bwe yataddeyo olunaku olwajjo amakya g'olunaku olwaleero ndabyeko omukulu gwe bayita Eddy Kenzo bw'oba ogobedde ku mutimbagano gwe omukulu Eddy Kenzo ategeezezza nti basanyu nnyo nti beegatiddwako kampuni y'abannamateeka gye bayita KAA eno bagiyita Kampala Advocates be babeegaseeko bagenda kuba tebayambako nga bategeeza nti bagenda bayambako ku bintu bya copyright license ne contracts kampani gye bayita Kampala Associated Advocates be bagenda bayambako olunaku olwajjo omukulu Bobi Wine yadde ayogera yabategeezezza nti abayimbi bannammwe waliwo abalina law firm ez'amaanyi nga bwolaba Silver Kyagulanyi ensonga ezo ayinza obbayambako kati omukulu Eddy Kenzo ndowooza tiyawulidde akedde egamba nti wano byonna bigenda kuggwa ebya copyright omukulu yabategeezezza bw'ati ngenda kutegeeza bonna nga bwe bayogedde Bobi Wine Bebe Cool kameri taliwo ali mu America ne General Katumba Wamala ndowooza tandike wano Bobi Wine ng'ayogera Katolo Bwama agamba nti tabadde kyaliwe newulira Katolo Bwama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu ze personally tabadde kyali wange nnyo naye nga wa muwendo eri families ze tubeeramu nze naye famire y'aba artist ne famire y'abakulembeze obubaka bwange obwa Katolo Bwama ng'omuntu nabuderivalinga eri famire ye benakyalayo okubakubagiza era nja buddamu leero obubaka bwakusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera tunyolwa wamu nammwe tubasaasira era bwe tuli baganda tuyimirira wamu mu biseera obubaka zigizigi nga buli era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako Katolo Bwama ye abadde uniquely controversial nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Katolo Bwama gwataavumako abamu yabavuma nnyo abamu mpolampola abamu directly abamu indirectly naye nga abasinga obungi gwezambaali Katolo Bwama yakuvumako gwe abe mukibi Katolo Bwama yakuvumako gwe bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe bajjo Katolo Bwama buli omu yamuyisaamu eggaali olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali aya basi addayogera ku mukulu oyo gwe bayita Katolo Bwama Davido Bobi Wine yabyogedde twayimbanga ne Master Parrot oyo era twatambula okuva e Kamwokya ne tugenda ku Bat Valley nga twagala kuwandiisa naffe mu Diamond Production ngulu ba Katolo Bwama ne Abe Mukibi bakozeeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka naye ne bagaana tuwandiika naye waakiri kyali waffe ye Irene Namatovu bamuwandiika era ye naye joininga Diamonds eyo n'olutaya gyamusanga era lutaya nkyakubanja however twamwenyumirizangamu nnyo batuinspiringa nnyo in art Abe Mukibi Katolo Bwama bagenda ku department ya MDD Makerere zorede nali Makerere nga soma social sciences ne kubanga twali tubegomba nnyo ate nga ne mukulu wange Eddy Wampolose because of those people that we held so high in regard na crossinga nengenda ku department ya MDD kitegedde Bobi Wine ategeezezza nti abamuwaliriza ogenda mu MDD n'ava mu kosi gye yalimu omukulu Katolo Bwama ne Abe Mukibi wano yatandikizza okuba ate ng'alabisa abayimbi abali mu kibiina kibagamba nti federation yazze okugatta abayimbi yatandise bw'ati kulwaleero bino ebigambo byammwe ba artist buli munnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu kyokunsemberera tebandaba ne Bobi Wine naye njagala olunaku lwaleero mmwe ba artist bannange nga tusibula Katolo Bwama muwulira
temusudia musirikale sirisimuulirize artist olunaku lwaleero nga tusibula katolu bwama nsaba kyetuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyannaku nnyo nti batukuumye nga batusibya akatambala mu maaso, naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu bye tulowoozangako. So mwe ba artist nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Abamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Kitegedde ye mukulu Bobi Wine ng'ayogera ku bayimbi, nkutegeeza nti abayimbi badde bangi. Omukulu Bebe owa Gagamero alina obubaka bwe yatuusiza okuva mu federation. Wulira. Mbadde nsaba Katonda asonyiwe Kato byonna ebyamusobako, naye ate ng'era naffe abayimbi kano kankayiseewo eri abantu abatulaba mu Uganda. Ebadde emphasis ya Kato okufuba ennyo okulaga Uganda nti abayimbi tebali disorganized, abayimbi bantu balamu, bannakatemba bantu balungi, era kyekifaananyi Kato kye yasemba okutubwa ng'azze ku federation empya. So n'olwekyo olunaku lwa leero akaama tusaba mwenna abawuliriza abalaba mu Uganda tusigale nga byonna ebyatusobako ng'abayimbi bitusonyiyibwa, naye tuweebwe omukisa okuba awamu. N'olwekyo muganda wange Kato, Mukama akuwummuze mirembe. Ye mukulu oyo gwe bayita Bebe Cool eyabadde awaayo obubaka bwe ne federation ku nsonga. Ndabyeko ne wano mu kusoma budget Minister Kasaija ategeeza nti gavumenti egenda kufaayo nnyo mu nsonga ez'ebyemizannyo entertainment, mu nsonga ya corporate bagenda kugiteekamu ku budget eno esomeddwa ekyagenda mu maaso. Bagambye nti budget ya 2023 eno abayimbi bagenda balooza ku kyo corporate. Omukulu Bobi Wine abayimbi akyabagamba ba federation. Lwaki njogeramu enti nze bwe nabuuka kyekyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala, right? Mina yala man, no sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala, gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze, kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. So olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi, naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko, bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba, mwena ne musirika. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademani nga mukyalidde n'ensanga artist ng'aba Eritrea. Ye mukulu oyo bwe yabadde ng'ategeeza abayimbi ku nsonga ze. Omukulu ono yafunye eddakiika zawedde ddala. Omukulu General Katumba Wamala yasobodde okuba teyeetisse obubaka eri abayimbi. Agamba nti omukulu Bobi Wine tabalimbalimba. Mukulu General yagambye bw'ati ku nsonga za corporate nti abayimbi temulimbalimbibwa, ensonga ziri bwe ziti. N'olwekyo wonna artist message president yabawadde mukwatagane ne ministry yange bakolako, mukwatagane ne Anthony General, etteeka lyammwe lijje mufune mu industry yammwe. N'olwekyo baleme babuzaabuza tebabagala bagala bakola kiteri. Lwaki babadde bakwagala? Banange message ya president tebadde mpanvu. Mama Anne president message nalaga mutatu okubawa. Etteeka erya copyright, etteeka eryaliwo lyali likaddiye. Omukulu Hidamani aleeta amendments mu tteeka eryo okuyongoosa, era n'omukulu leader of opposition opposition akimanyi nti bali mu kwogera ne Anthony General balongoose etteeka liyamba abantu bano. Teri awalala bayimbi ekyo mukijjeemu, teri abawalala ba artist, teri babagaliza. Senga bali tebabagaliza bwe mwita president abadde wano, sente yazijjawa? Sente yazijja muki? Mukuyimba. Gavumenti ebagaliza, etteeka lijja kujja, era etteeka lijja kukola ki? Lijja bayamba. Mu kifo ky'okuyomba n'okukola ki? Mwe mukwatagane nga artist
mubeere eddoboozi ki limu muve mu ntalo mukwatagane agali awamu igalumenyama mukwatagane nga artist mulete ensonga emu mwenna etteeka lijja kukola ki bamukulusewungu babalwana banaalema batya okusa etteeka okitegedde ensonga bwe zabadde. Bobi Wine yalemeddeko n'agamba nti ekintu kya copyright balina okukiyisaamu. Yeebazza Yudaman okuba ate ng'ensonga eno agitambuza bulungi. Meba artists, it takes the political will. When agenda mu parliament, namanya ati nze nyina emirimu mingi omulimu ogusooka ku representing aba artists. Naye omulimu omukulu ku representing aba Uganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo wali wabaki. Naye bateekerayo bakyagulanya abalala Dr. Hildeman Sabiru gy'oyongera ogyeko wanaseba. Yes, mwana oli okuba president bwesaalayira naye ne mu balondi ya shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman. Ng'omulimu gwe gugamba ki njagala mubaano nga mutegedde musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola obeeteka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse naife balinga ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kyetwali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba. Y'ensonga nno bwe yatambudde yasabye abayimbi bakwatagane. Wano no Bobi Wine yasabidde nti muinemu abayimbi abagezi omuli Silver Kyagulanyi abayimbi ayinza obbayambako ku nsonga ya copyright. Yabategeezezza bw'atijjo. Tulina abayimbi, tulina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atayagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogereni. Bw'atayagala kumpuliriza muwuliriza basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi. Mwina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. Silver Kyagulanyi kubanga is an artist. Ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye looya mu Uganda muno mwonna asinga oku understandinga copyright. Nesaba Silver Kyagulanyi benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata najjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka. Aya basi ebyo byonna tebabiwulidde bafunye munnamateeka mulala agenda okuyamba ku federation omukulu nga bw'ategeezezza. Bobi Wine yasabye abayimbi mukwatagane mugate ebirowoozo byonna abayimbi wulira. Kuba mbagambe njagala tuve wano nga nebye mulaga mulabayo. Muli enenya mweka temujja gamba nti twabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba. Ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijo bayamba. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali ekalamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa. Kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend. Naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita. Dr. Hildeman bonna baagala ba artist. Mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunneefasa nakunneefasa. Wabula gavumenti mukigambe. No, listen, attend very serious. Mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kye twagala nekino. Muyina omukisa okutabanga wate nga temugenda kuddamu gufuna. Ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuba leave of parliament.